muganda waffe abuuza agamba nti tulaba esswala y'obusiraamu ng'abaami n'abakyala bonna basaala esswala y'emu. Kati lwaki abakyala baawulwa n'abasajja mu masjidi? Abaffe ekintu kino kiri kalikyo oba kya ddiini? Okwanukula, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Mwebyo ebimanyifu ebiri mu ddiini y'obusiraamu nga si mu ibaada mokka mu kusinza, wabula ne mu mbeera z'abantu okutwaliza wamu, mulimu okwawula abaami n'abakyala. Ng'ensonga ereeta kino nfunda olw'ensonga abaami buli lwe beetobeka n'abakyala wabaawo fitina, wabaawo okulabankana emitima olw'okwesemberera okuva mu bantu abo ab'emirundi ebiri abamanyiddwa obulungi nti obubumbwa bwabwe nga bulamu bwewunzikira eri omulala, yani omwami omutima gwe gunoonya omukyala, n'omukyala omutima gwe gunoonya omwami. Bwabaawo al ikhtilaat, okwetobeka wakati w'abantu abo, ekiddirira kugwa mu zambi eddene Allah subhanahu wa ta'ala lye yatuziyizaako oluziyiza olw'enjawulo lwataaziyiza mazambi malala mu njogera eno. Allah aga nti wala taqrabu azzina, temusemberera obwenzi, kubanga bw'obusemberera tosanga bwangu mu kubuwona. Bw'osemberera obwenzi tosanga bwangu bwa kubuwona. Wala taqrabu zina ne ahkamu endala mpitirivu eziri mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, bali mu Qur'ani y'ekitiibwa, wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Gamba abaami abakkiriza bakkakkanye amaaso bakuume obwerere bwabwe. Limaadha? bw'otagakkakkanya togenda bukuuma, ogenda kubeera kuyoleke nabo ebbanga lyonna. Wa qul lilmu'minat, gamba n'abakyala abakkiriza yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, gamba n'abakyala abakkiriza bakkakkanye amaaso bakuume obwerere bwabwe. Limaadha? bwe batakkakkanye maaso bajja kubeera kuyoleke nabo. Okulaba obulabi kuliko amateeka olw'okwewala ezzambi liri eddene erigwibwamu. Watya ate okwesemberera, watya ate okutuulaawo mu ruumu emu abaami n'abakyala tebalina bye beeyita wabula omukwano omwereere, ba mukwano oba ba classmates oba bakola bonna ku mirimu n'ebifaanaganako bwe bityo, ne badda mu luboozi, ne badda mu bino, nayambadde bw'atyo, nayogera akola bino. Ki ekiddirira? Ekiddirira kugwa mu zambi eddene, kabiira min kabairi dhunub, kabiira min kabairi adhunub. Amma ekibuuzo kya muganda waffe akibuuza nga ali mu specific, abuuza ebikwatagana ku masjidi. Alaba nga abasiraamu essala gye tusaala abaami n'abakyala y'emu, ekyo nga kituufu. Essala y'abaami terina kyeyawukana ku ssala y'abakyala, essala y'emu. Lwaki abaami baawulwa n'abakyala? Abaffe
kiri kalicho alinga ngaabuuza nti yali nkola y'Abawarabu okubeera nti nno bayawukananga yani beeyawulanga oba kiri mu ddiini yaffe. Okwanukula nti kiri mu ddiini. Ekyo kiri mu ahadithi eziri mutawatira, ahadithi empitirivu ng'omubaka alayhi salatu wassalam tiyatobekanga baami nabakyala mu sola, tiyatobekanga baami nabakyala mu masjid, bal tiyatobekanga baami nabakyala mu misalla ng'egyayidi. Abakyala babeeranga mabega, abaami nga bali mu maaso. Waliwo ba mustashriqun min almunafiqin, ba mustashriquna bebo abatambuza eddiini yaabwe ekingereza. Omusiŋŋaana profesa wa busiraamu yabusomera mu University of Berlin mu Germany, oba Paris mu Bufaransa, oba Oxford, oba Cambridge, oba ewalla yonna gye baasomera najja nno nga profesa wa busiraamu. Ogenda okulya ebigambo byayogera nga zindiqun munafiqun ayadhan billah, nga bigambo by'abazanadiqa ba munafiqin. Obasiŋŋaana balogootana bakilaiminga abakyala okubasembya emabega, kubakkakkanya nakubatyoboola. Nedda. Almar'atu kulluha awra, omukyala yenna bwereere. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba idha kharajat almar'atu idha aqbalat almar'atun istashrafaha ash-shaytan. Omukyala bwakwolekera sitaani ena engeri gyemuwunda, bw'aba akubye amabega sitaani ena engeri gyemuwunda. Omukyala tafaanana na musajja. Okugezesebwa omukyala kwafuna ng'alaba omusajja atunudde eri, tekufaanana nagezesebwa musajja kwafuna ng'atunudde omukyala ng'atunudde eri. Idhan obwongo obulamu n'eddiini nga tebiyinza kukifunako mpawa nti nno omukyala mu bifo ebya ibaada ebirimu okutama, ebirimu okuvunnama, agwana kubeera mabega, omusajja abeere mu maaso. Kakati ebintu bino okwawula abaami n'abakyala kya mu ddiini? Aljawaabu naam, mu mbeera ez'enjawulo, mu mbeera ez'enjawulo. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yalagira wabeewo omulyango oguli special nga gw'abakyala mu kuyingira masjidi ye alayhi salatu wassalam. Nekitegeeza nti kya mu ddiini masjidi okubaako omulyango oguyingirwamu abakyala n'omulyango oguyingirwamu abasajja. Hadith wa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba libabin min abwabil masjid, ng'asonze ku mulyango mu miryango gy'omuzikiti almasjidi annabawi. Yagamba nti law tarakina hadha albaba linnisa, abange mulabye mutya guno omulyango tugulekere abakyala. Law tarakina hadha albaba linnisa, omulyango guno tugulekere abakyala. Qala Nafi' amanyiddwa muhaddithun kabir, tabi'i kabir, Nafi' mawla ibn Umar radiyallahu ta'ala an ibn Umar, yagamba falam yadkhul minhu ibn Umar hatta mat. Ibn Umar tiyayingirirako mu mulyango ogwo okutuusa Allah lweyamujja mu nsi. Limadha? Gwali mulyango gw'abakyala, tiyaguyingiramu. Hatta yani kyategeeza okukatiriza kuno kubanga era abasajja tebaguyingirirangamu. Kyategeeza ono Nafi' hatta ne bwabanga tewali ensonga emugana guyingirira, mathala abakyala tebali mu masjidi, yagamba nti ogwo mulyango gw'abakyala tiyaguyingirirangamu radiyallahu ta'ala anhu. Rawahu Abu Dawud, eno hadithi rawahu Abu Dawud, Sulaiman ibn Ash'ath as-Sijistani rahimahullah. Hadithi eyokubiri tulabyawo mu kuyingira kwabwe, bwe batuuka munda tulabye nti abakyala bayingira mulyango ogwabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu sharia ye bwatu bwe yakikola. Tayib bali munda
betobeka? Aljawabu la. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, umbaka yagamba khairu sufufi rijali awwaluha, olunyiriri olusinga okubeera olulungi ku basajja lwe lunyiriri olw'omu maaso. Wa sharruha akhiruha, ate olusinga okubeera olubi lwe lw'emabega. Wa khairu sufufi nisai akhiruha, ate olunyiriri olusinga okubeera olulungi ku bakyala lwe lunyiriri olusembayo emabega. Wa sharruha awwaluha, ate olusinga okubeera obubi lwerwo olw'omu maaso. Rawahu Muslim, hadithi mu sahiha Imam Muslim. Kikumalira ku kibuuzo omuganda ffe kyabuuziza nti okwawula abasajja n'abakyala kya mu ddiini, kikumalira nga tetunudde na ku nnyiriri, wabula wulira ekigambo kyagambye alayhi salatu wassalamu, sufuufi rijali, ennyiriri z'abasajja kitegeeza babanga n'ennyiriri ezaabwe, sufuufi nisa, ennyiriri z'abakyala kitegeeza babanga n'ennyiriri ezaabwe. Tebeetobekanga, abakyala babanga bokka nga n'abasajja bali bokka. Ekyo nga bali mu masjidi yembeera, mu masjidi embeera ogirabye. Tayibu, singa tuba tetusalidde mu masjidi, tusalidde mu nyumba y'omuntu, twagenze kubako kyetulya, yatuyise ku kijjulo, swala tukutte, twagala kusaala, abakyala bwe bali n'abaami twagala kusaala, awo twetobeke nga tuli waka? Aljawabu la. An Abdillah ibn Abi Talha ana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abi Talha ono yali muganda wa Anas ibn Malik. Abu Talha yamuzaala, enyala Abu Talha ye Zaid ibn Suhail, yetatawa Abdullah. Abdullah ono muganda wa Anas ibn Malik. Anas ibn Malik kitega Anas tatawe ye Malik ibn Nadr al-Khazraji. Malik ibn Nadr ye tatawa Anas, oyafa mushiriko, yagaana okusiramuka. Sulaim maama wa Anas bwe yasiramuka, Malik ibn Nadr nanyiga nekandaga nagenda. Anas nakulira mu makagomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amuweereza. Kati Abdullah ibn Abi Talha oyo naye maama we ye Sulaim, maama wa Anas ye maama Abdullah. Era mu lutalo lw'e Hunain gwali mwaka gwa 8, Sulaim yali lubuto lwa tabi'i ono Abdullah, kubanga tiyalaba ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yali lubuto lwe. Kakati Abu Talha yawasa Sulaim oluvannyuma lwa Malik ibn Nadr taata wa Anas, n'abeeranga Abdullah mutabani wa Abu Talha. Abdullah ono ekyafa ekya Sulaim kijjukira bwe yalina olubuto, n'azaala omwana n'afa, Abu Talha n'akomawo ewaka, Sulaim n'atamubuulira, ne babeera mu mbeera zaabwe ng'abafumbo. Oluvannyuma n'amubikira omwana, Abu Talha n'agenda Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga munyiivu, omukyala anzikiriza ate ntuuka n'okubeera mu mbeera y'amasanyu ng'omwana wange afudde. Nabbi n'amugamba nti nsaba Allah abaarake mu kiro kyammwe. Mu kiro ekyo muyafunira olubuto lwa tabi'i ono muganda wa Anas ibn Malik ayitibwa Abdullah ibn Abi Talha. Kati atunyumiza hadithi eno ng'agijja ku baaba we bagatta maama Sulaim ye Anas ibn Malik ibn Nadr. Anna jaddatahu Mulaika, Anas anyumya nti jajjaawe ayitibwa Mulaika. Da'at Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ta'amin sana'atuhu, yafumba ekijjulo n'atuma Anas ayagala Nabbi ajjeeko mu maka ge alyeyo ekijjulo. Jajja wa Anas bamwita Mulaika nga yeesiimye, yaliisa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, myaka egyo emikulu nakkiriza Nabbi radiyallahu ta'ala anha. Twizeewo wano nti mu mannya agatuumibwa abakyala nga tonnagenda mu Shebi ne Shina n'amalala agafaanaganako bwe gati, amannya ge tutategeera oba ga Kiyindi oba ga biki, ne balekawo amannya g'Ekisiraamu amalungi. Mu mannya amalungi agatuumibwa byenkukubiriza ggwe omwami n'omukyala nga Allah akwadde omwana omulala obeere ng'olituuma mwe muli erinnya lino Mulaika. Yali sahabiya
جج وأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته يفهم با كاميري نايت النبي صلى الله عليه وسلم أجي أريوي فأكل منه نبي ببامو يتانغا يجانغا ثم قال شفا قام بك صلى الله عليه وسلم شفا قام أنت قوموا فأصلي لكم ميملين بسازي قال أنس بن مالك أنا سانيوم يا قام فقمت إلى حصير لنا قد سود نيانغوا نفنا ومكيكا وفي gwali guddugadde fanadhahtuhu bima'in nengwisa isaka amazzi njagala bubula mbwa nabbi sallallahu alayhi wasallam n'okwetoowaza kwe alayhi salatu wassalam laba omukeeka kuyeyimirira kuyasaalira anasaaga faqumtu ila hasirin lana qad suwadda nensituka nenyangwa nenfuna omukeeka gwaffe hasiri kitegeeza omukeeka qad suwadda gwonna gwali guddugalidde lwaki hadith min tuli ma lubis yani banga deninga bagukozesa gwali mukadde ddala fanadhahtu bima'in nengwisaako amazzi faqama alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabina gwimillako wasafaftu ana wal yatimu wara'ah nenyimirira nze n'omwana omulala mulekwa emabega w'omubaka sallallahu alayhi wasallam onerubeera lunyiriri wal ajuzu min wara'ina ate omukadde aliwa oli mulayika jajja ayitibwa al ajuz omukyalo omukadde ayitibwa ajuz tolaba madha sara mukyalo wa nabbi ibrahim alayhi salatu wassalam alayka bezajja nezimu amawulire g'okuzaala omwana katunu ishaq qalat ya waylata aalidu wa ana ajuzu wa hadha ba'ali sheikha abange nyinza okuzaala nga ndi mukazi mukadde kyembadde njagala wano wal ajuzu min wara'ina omukyala yali yekka bano baana bato bazzukulu be yani tewalina mbeera yonna ya fitina eryawo naye awamu n'ekyo wal ajuzu min wara'ina yasigala omukyala asaalidde mabega fasalla lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam rak'atayn thumma ansaraf omubaka nasaala eraka bbiri oluvanyuma nansarafa netuyigawo nti ekintu ekyo tekikoma kubeera bubeezi kujjawo fitina wabula kadhalik kiri mu mbeera nti ne bwabeera nga omuntu asaala ne sisita we asaala ne maama we asaala ne mukyala we omukyala asaalira mabega omusajja n'asaalira mu maaso bali ne babeera nga baana bato laba wano olunyiriri tulaba ennyiriri 3 nabbi ali mu maaso abaana babiri abato kubanga Anas ibn Malik yali akyali muto abaana babiri abato bali wakati jajja ali mabega ne bwabeera mukyala nga ali otuga nti nge bwali omu ajeegatte ku bano abadan bwabeera mukyala ne bwabeera omu asaala yekka n'olwekyo eyo hadithi nayo tugirabye nti nno okwawula abakyala ku basajja mu ssala kya mu ddiini yaffe eno hadithi eri muttafaqun alayhi eri mu Bukhari ne Muslim katulabye nga bali mu ssala nga bali mu masjid tubalabye nga beeyawulanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yabaawula tusoose kulaba nga bayingira balina omulyango ogwabwe bwe babadde munda abasajja tubalabye nga bali mu maaso abakyala bali mabega era mu ngeri y'emu tebali masjidi nkola y'emu kaakati ate mu kufuluma kyabanga kitya an ummi salama zawji nabii sallallahu alaihi wasallam hadithi bako ummu salama mukyala w'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam qalat agamat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyabanga mu mbeera y'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam idha sallama min salatihi bwe yamalanga okutoola salaamu mu ssala qaama nisaa'u hiina yaqudi taslimahu abakyala
bwe baamalizanga okubeera nga nabbi amaze okutoola salaamu abakyala bayimiriranga ne bafuluma. wamakatha nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi makanihi yasiran, omubaka n'asigala mu kifo kye nga tafuluma, n'asigala mu kifo kye teyayanguwanga kufuluma, wabula yasigalangawo ne basahaba nga weebali tebasitukanga, abakyala ne bafuluma. Qala ibn Shihab rahimahullah, Ibn Shihab ono ye muhaddithi omunene, amirul mu'minina fi lhadith, muttafaqun ala jalalatihi wa fadlihi wa itqanihi rahimahullah. Ibn Shihab az-Zuhri, erinnya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah rahmatan wasi'a. Yagamba ng'akola ta'liq comments ku hadith eyo ya Ummu Salama, omu ku battabi'ina abanene oyo gwe twogerako. Yagamba nti fanara mukthahu dhalik, tulaba okukyerwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okwo ng'atudde, wallahu ta'ala a'lam, likay yanfudha an-nisaa'u qabla an yudrikahunna man insarafa min al-qawm. Ekyabanga ekigendererwa mu kutuula kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okwo ne basahaba ne basigalawo, likay kibeere nti yanfudhu an-nisaa'u, abakyala batambula ne bagenda amakulu ne bava ku mpimpi awo ne masjidi ne babingira amayumba gaabwe, qabla an yudrikahunna man insarafa min al-qawmi, babeere nga omusajja abasituse tabasiŋŋaana nga bali awo, yani wabeerewo okwetobekatobeka. Sajja amaze okuva mu ssala n'abakyala mu masjidi babadde beeyawudde, ate bafuluma ne balyoka baddaawo ne bakuba oluboozi ne bawesekaaseka ne bakola bino. Olwaki mwabadde mweyawudde mu masjidi? Lwaki mwabadde mweyawudde mu masjidi? Hatta ne musalla kyekimu, ne musalla kyekimu. Hadithi emmanyifu gye mmanyi obulungi, nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaaza abasajja, bwe yamala aqbala an-nisa, najja wali abakyala. Kitegeeza abakyala baali basadde bokka, baali basadde bokka. Fakhatabahunna muttaki'an ala Bilal, n'atandika okubeera nga ababuulirira nga yeesigamye Bilal ibn Rabah omwazinyi we al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu. Tulaba nga ne musalla babeeranga mu mbeera y'emu. Nekitegeeza ki? Kiri mu sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga abantu bwe babeera nga bakuŋŋaanye okukuŋŋaana okulimu abaami n'abakyala, wabaawo okulindirira. Gundi ewedde bwe kiba nga amaslaha g'abasajja kwangwa kudduka, mugati abakyala mulindemu katono abasajja basooka bafulume. Bwe kibeera nga amaslaha g'abakyala kusooka kubeera nga bafuluma, mugamba abasajja mulindemu katono abakyala basooka bakole batya? Batambule. Then bwe bamala awo ayina mukyala we aba amanyi engeri gyamusangaawo, abalina abaana be wahakadha. Almuhim abatalina bwetaavu bwa kubeera nti nno beerinda babeere nga tewabaawo mbeera yonna yakwetobeka, kubanga bano bwe baba balina abantu baabwe then kiri safe bulungi. Abatalina abantu baabwe baleke kubeera nga wabaawo okwetobeka okuvaamu okuzaala ebintu ebitakkirizibwa mu ddiini. Eyo nno munnange yembeera ekwatagana okuyimirizaawo ibadaati, okusaala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabyawula. Kakati ashay'u bishay'in yudhkar, ebifaanagana byogerwa mu kifo kyekimu kyebigwaniramu. Muwulira nga bamashayikhi bayitiriza okuvumirira n'okukubiriza abantu obuteetobeka, ne bagaana embaga ezirimu okutobeka abaami n'abakyala n'ebintu ebirala birimu embeera efaanaganako bwetyo. Taban bino tubyogera mu mbeera esoboka. Fattaqullaha mastata'tum, wa illa togenda genda mu katole kubanga waliyo abakyala, togenda gaana kugula bintu kubanga waliyo abakyala, wahakadha. Togenda yani embeera efaanaganako bwetyo. Naye fattaqullaha mastata'tum, mathalan mulina safari mugenda Nairobi, ate leka kujja otuule wali omukyala, leka kujja otuule wali omukyala ng'olina obusobozi obutatuulawo. Mutambule safari ezo ekiro n'emisana, mutambula mugenda Mombasa nga mutudde awo mwetuddeko. La, ekyo kikyamu, sharia tekikkiriza. Fune wali omusajja, teekayo ebirowoozo kubanga oli musiraamu, olina amateeka agakufuga. Teekayo ebirowoozo. Ogenda kulinnya? Naam. Ogenda kutuula otya? Kubanga eyo safaari mpanvu. Ono si mwannyoko, si mukyalawo, owangala otya naye
ngolusi nenyambala gyambadde efaananga bwefaanana. Tuli basiraamu, tulina gye tugenda, tulina amateeka g'okukuuma wano tusobole okuyingira mu bulamu obwakyetwala. Buli mujjana amma ku nsi tulina kubeera ibaadi, tulina kubeera baddu ba Allah tabaraka wa taala. Kakati twagaanibwa okwetobeka mu mikolo mu bintu ebifaanako bwe bityo, obusiraamu bwabitugaana. Obujulizi bungi naye omuntu alina eddiini ennamu bwakubuza obujulizi buli luddawa buno bwokka bumala butya bawula bagamba bwe tuba twagaanibwa okwetobeka mu bifo abantu bye bajjanga ekibaleese imaani na ddiini bali bwe babeera bakyala bayingira masajidi nga beebikkiridde ekireese abantu kusinza Allah emitima mitukuvu ate kiri kitya ebweru, kiri kitya ebweru. Bazze ku mukolo nga buli omu azze ayanoonya akagoye akasinga okusasamaza abantu, akasinga okunyirira abantu. Buli muntu yeekozeeko akoze atya wati ate ku mikolo mimbabi awula. Bwe kibanga sheria kitugaana wano nga tuli masajidi tuli mu ibada ate wali in the first place okuba nti obusiraamu tebukikkiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri hadithi ya Uqba ibn Amir omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba ati iyyakum waddukhula ala nnisa, abange mbekesa mbagaana mbaziizaako okuyingira wali abakyala. Bakyala bali mu ruumi yaabwe, bali mu nyumba yaabwe, bali oli musajja toyingira kubeetobekamu. Faqala rajulun min al ansar, omusajja oba ansar kyava abuuza ekibuuzo kati ya Rasulallah ara'ayta alhamu, ate mulamu. Hamu yaliwa be bantu ab'eŋŋanda b'omusajja w'omukyala, ab'eŋŋanda ba bbaawe bayita hamu. Yensonga ki hamu ebeerako kasira hamuki. Kakati ate mulamu nabbi yagamba atya? Yagamba nti alhamu almaut, ate mulamu lumbe. Olwo ate lumbe lwennyini. Lwaki? Ono si mukyala we, tamuzira. Ate tewali muntu agenda, lwaki nabbi agamba lumbe? Tewali muntu agenda mulaba nga bwayingira ennyumba eyo afunemu ekibuuzo ago maka ga muganda we, maka ga muganda we nekibeeranga kuye kyabulabe nnyo ate ekiyitiridde alhamu almaut. Ekitegeeza tugoye balamu baffe nedda, naye ensalo ziteekeddwa okubaawo. Muganda we taliwo mu nnyumba aleke kujja mulamu janga ejjeko wa mulamu genje neebake wa mulamu wange kumbi ono mulamu abeera mukyala waffe. Wahakadha ezo habalaati ezikolebwa ba mughaffaliin basse mugayaavu mukuuma eddiini yaabwe ne mukuuma ebitiibwa byabwe. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب